So emiwendo gyetuva okulangirira gikendedde by butundu 14, 14% reduction, overall tariff reduction. So kakati emiwendo egyo gya kutandika saawa 6 olwaleero ez'ekiro, era tusuubira nti UEDC egenda kuteeka mu mawulire emiwendo gino buli Munnayuganda ategeere, ow'omu maka, ow'omu makolero, owa bizinesi, buli omu ategeere omuwendo gw'alina okusasula. Naye ng'ekiriwo nti emiwendo tugikoze eki, tugisizza naddala ab'amakolero waliwo we tusizza paka ku butundu 15, abalala ne bubeera ku 12, abalala 5 bwe butyo, naye nga overall tusazeeko obutundu 14. Waliyo bino byoyogeddeko by'okufumbisa okusupportinga kakati okufumba mu maka bw'okozesa amasannyalaze n'oweza bu uniti 81 kutandikira ku 81 paka 150, awo tuba tukuweera ku siringi 412 buli uniti. Kati ate bw'oyisaamu bu uniti ku 150, awo ate odda ku 7 n'eziggwamu. So kati amasannyalaze tugawaddewo bu unit singa 7 bwakufumbisa. So buli Munnayuganda agule ebyuma ebifumba nga kuuka basobole okufumbisa ku masannyalaze, tuleme okwonoona obutonde nga twokya manda tufumbisa nku. So buli alina amasannyalaze agezeeko afumbise, kubanga tulina tarifu gye tutaddemu ey'okufumbisa. N'amakolero gakyuse amafumbiro gaayo kitchens bakonvatinga system badde ku masannyalaze, bo tubawadde unit siringi 360 buli unit. So ekyo kijja kuyambako okutereza obutonde bwaffe. Ate kati tubawadde kuva ku 81 paka ku 150 unit ezo za kufumba. Kati bw'oyisaawo 150 ate odda ku 7 n'ezigwamu. Yes. Naye okusalako okwo kutuleetedde gavumenti okwefiiriza obuwumbi 205. Mujjukire bwe twasalako n'akatundu 1.6 twefiiriza obuwumbi 52, ne tuddamu okwanawunsinga nga tusazeeko 5.2, ne twefiiriza obuwumbi 155. Kaakati 14% kitegeeza ki ssente ze tuddiza abantu z'obadde ojja okusasula naye olw'okuba tusazeeko tozisasula ziri obuwumbi 205 gavumenti bwerese mu bantu. N'olwekyo lwe tusala amasannyalaze gwe n'osanyuka nti tosasudde, yo gavumenti kale eba ekuwadde ekyo, naye nga yali badde yeetaaga okufuna essente nnyingi mu masannyalaze. Naye bwe tusalako kitegeeza n'amakolero gagenda kusanyuka, amangi nnyo geeyongera okujja, ate Munnayuganda afune emirimu. Ekitongole kibadde kiddukanya enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze wano mu ggwanga ekya UMEME leero kiwaddeyo obuyinza mu butongole eri gavumenti, nga kino kimaze emyaka 2 nga kiddukanya enteekateeka eno, ng'omulimu gwabakwasibwa mu mwaka ogwa 2005. Of course, taking over from UMEME back to government and then to UEDC. UMEME ekitongole okuva mu ggwanga erya South Africa, nga kino kyaweebwa omulimu guno oluvannyuma lw'ekitongole ekyaliwo ekya Uganda Electricity Board okulemererwa okukakkalabya emirimu gyakyo, ng'omukolo gw'okuwaayo emirimu mu butongole eri gavumenti guyindidde mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo. UMEME, who has been running the sector for the last 20 years, UEDC. Bw'abadde akwasibwa obuyinza buno, Minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka nga Honorable Ruth Nankabirwa agumizza bannayuganda nti si baakutaataaganyizibwa olw'enkyukakyuka zino, ng'abasabye okuba n'essuubi nti emirimu gya kutambula. Beeteeketeeke okwaŋŋanga okusoomooza kwonna okunajja, emiti gigudde, emiti givunze, transformer eyabise, kubanga mmwe abatulaba era abatuuliriza mwagala obutataataaganyizibwa. Wabaddewo okutaataaganyizibwa kati nga tumaliriza olw'okubanga nti UMEME ekyali ku ground okuttaanya byeteeka okuttaanya okusinziira ku regulator bye yabagamba.
era n'omubalirizi w'ebitabo wa gavumenti ekyo yakyogeddeko. Ono ayongeddeko nti mu myaka 2 UMEME gy'emaze ng'eddukanya emirimu erina bingi byekoze, ng'agamba nti ekitongole kigenda okuba nga kiddukanya enteekateeka eno ekya Uganda Electricity Distribution Limited kyakutwala omulimu guno mu maaso. Era MD wa UMEME atubuulidde amagoba ge bafunye ne assets emiliyoni za $7 olulamba kakati nga lwe batukwasiza si kintu kitono kubanga twava wansi nnyo nga tetulina na kye tulina. Charles Bitatule nga y'omu ku babadde baddukanya ekitongole ekya UMEME ategeezezza nti endagaano yaabwe eweddeko mu mutima mulungi era n'ategeeza nti gavumenti ebasasudde ekitundu ekisinga obunene ku nsimbi ze balina okusasulwa. Gavumenti yatuwa responsibility eno okutambuza amasannyalaze myaka 2 era myaka 2 ziizino zituuse leero. Ekisooka nsiima gavumenti kubanga batuwadde ssente ezitaliko obukayana miliyoni 18 zo zituuse ziri mu account era ne tuziteeka ku bali separate account z'aba shareholder. Bitatula akkatiriza nti tebalina kusika mugwa gwonna ne gavumenti era nga tebasuubira kugenda mu kkooti olw'ensonga ez'enjawulo. Esigaddeyo ze tulowooza tuyinza okuteesa ne gavumenti tugenda kuteesa nabo in good faith kubanga ekyo kyaliwo mu ndagaano. Ebintu bwe bigaana waliwo era endagaano mu ndagaano muyinza kugenda mu arbitration gye bayita arbitration si kote ya bulijjo naye arbitration. Yakulira ekitongole ekya Uganda Electricity Distribution Limited abagenda okuddukanya enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze akakasiza nti omulimu ogubaweereddwa baakugukola bulungi. UEDCL committed for improving reliability in the country by deploying all the investment resources that are fairly priced reasonably. And we have achieved and we have received the financing for the first 12 months up to $74 million. We believe that we are going to start on the good note, and in the next 12 months, a lot of activities are going to happen on the network. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole ekirungamya emiwendo gy'amasannyalaze mu ggwanga ekya Electricity Regulatory Authority nga ye Engineer Dr. Sarah Wasagali Kanabi ategeezezza nti enkyukakyuka zino za kugasa nnyo bannayuganda ng'okutandika ssaawa 6 ez'ekiro kya leero amasannyalaze tugenda kuba tugootera wakati wa shillings 307. Olwaleero UEDCL okutandika ssaawa 6 gwa kiro egenda kutandika kuweereza bannayuganda amasannyalaze nga distributor. So emiwendo gye tuva okulangirira gikendedde by butundutundu 14 14% reduction overall tariff reduction. So kakati emiwendo egyo gya kutandika ssaawa 6 olwaleero. Wabula Minisita Nankabirwa agamba bo baakufiirwa ensimbi eziri mu buwumbi obusukka mu 3 kyokka nga kino babadde balina okukikola okusobola okwanguyiza ku bannayuganda. Mujjukire bwe twasalako n'akatundu 1.6 twefiiriza obuwumbi 52 ne tuddamu okwanawunsinga nga tusazeeko 5.2 ne twefiiriza obuwumbi 155. Kaakati 14% kitegeeza ki ssente ze tuddiza abantu z'obadde ojja okusasula n'olwokuba tusazeeko tozisasula ziri obuwumbi 205. Paul Kakande yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.